This is crazy. My husband is crazy. Very. Mujje baliko bannayuganda mwenna olunaku lwaliro omuntu yenna ogamba nti toyagala kutambula pozi ng'oliko ekizibu. Ngenda kubalaga ensi za Uganda. Ensi nga oyina passport eya Uganda osobola tambula nsi ki? Nga tewalina omakutte ku mukono nga toweetaaga visa mbuba ne Mukama Katonda nsaba visa. Ngenda kulaga watching this video until the end. Era nkulage gundi nga ogenda kola otya waliwo kye bayita e-visas ne wabeerawo n'ogamba nti kati bwaneeno nina okusabira ku visa. Anyway tugende maaso. Watch it until the end. Gwe omuntu yenna ndaba olunaku lw'olwaleero kambazoomingire zizino ensi ziri 40 countries gwe Munnayuganda ndaba zosobola okutambulirako nga teweetaaga visa, you don't need anything. Waliwo ensi gye bayita Bahamas, zizaawo ndowooza osobola oziraba, Benin, Botswana, British Virginia Island. Eyo ensi nnungi lwakubanga abantu abasinga temugyagala, like temuzimanyi. Ezo ensi Burundi, Congo ndowooza mugimanyi, Cooks Island nayo nnungi eringa New Zealand naye amatwale ababatwala be bamu. Dominica, Ecuador, Eritrea, Mozambique, ebiseera ebisinga bannayuganda mwagala nnyo okuwulira zino ensi endala, naye zino ensi zineno zenkulaga waneeno ziizino waneeno: Finja, Ghana, Haiti, Hong Kong. Ne ku Hong Kong kwata gundi yo ogambe nti kati ngenda kusazisa tiketi ngenda Hong Kong. Okitegeera nga wona okwata tiketi n'ogamba kati ngenda kusazisa ngenda Rwanda, ngenda kusazisa ngenda wabwe wati. Zizino ensi Jamaica, okimanyi Jamaica tuyingiranga we twagala. Lwaki temugenda ke Jamaica? Mugende ke Jamaica, Kenya, Lesotho, Malawi, Malaysia. Malaysia abaana bagamba beeryamu Malaysia, Mautusi, simanyi Mikonosia, like Mozambique, panange Philippines. Abana gye bali Philippines teweetaaga visa. Ugandans, wake up. Kitegeera teweetaaga visa, jangu okikube. Singapore, banaine Singapore tetuweetaaga visa. Zuukuka buzuuku sifuna akasente konti ninako millions bwange bwe buti, funa akawoteri wogenda okugenda okasiba ogambe nti yes ngenda kugenda kukasiba mu kifo bwe kiti, okeere ku makya bukeezi okwate kanyonyiko ogende paka Singapore okikube. Okitegeera naye twagala nnyo kangende mu America, kangende mu Canada. Muganda wange ebintu ebyo osobola obisabira Mukama Katonda ne bigaana. N'ezizino ensi ziri visa free. Okitegeera ne wabeerawo South Sudan, anyway South Sudan abaana anyway Tanzania, Gambia, Vanuatu, Zambia, waliwo Gambia ne Zambia, Zimbabwe, Eswatini. Bano ensi nnyingi sijja kulimba ziizaawo gwe kennyini gwasalawo ngenda mu nsi ki nga wooziraba. Anyway kati kugendako ku nsi ze tugenda okulaba nga zo weetaaga kye bayita e-visa. Zino ensi ze bayita e-visa ze zitya? Ze zino nti obeera ne visa yo nga ogifuniddeawo waka, oba okitegedde nti oli waka no applyinga ku gundizo n'ofuna. Waliwo ensi zineno nga teweetaaga nti obagenda wa nti obagenda wagenda ku embassy genda wa, nedda osobola oza applyinga ne bakugarantinga visa yo. Waliwo eno gye bayita Djibouti oba kale Abannayuganda tuyita Djibouti oba Djibouti, Gabon, India, eno oba Kazakhstan, I think by Kazakhstan maybe now. Manama, eno ye Manama, erabika luli. Qatar, ndowooza Qatar mukimanyi. Gundi Saudi Arabia, eyo nsi ki? Sao Tome, Principe, South Africa, Tsunami, then Saudi Arabia. Ezo ensi ezo oba weetaaga e-passport, weetaaga gundi, teweetaaga gamba nti kansooke nnwana ennyo. Osobola okubeerawo ng'oli ku ssimu yo, you apply it on your gundi, no applyinga n'osasula. N'ogamba kanenye ennyonyi ntambule. Okitegeera kati tugenda ku nsi endala.
okitegeera kandabe ye tuziraba bulungi. Okay, ensi endala zino ensi, if you are an Ugandan citizen, you can get a visa on arrival for 26 countries listed below. Omuntu yenna ng'oli Munnayuganda, olaba abantu bajja ku Uganda ne bafunira passport visa awo ku airport n'asasula n'ayingira, just yakwata kanyonyi ke n'ajja nabwekyo kino osobola okikola mu nsi zino. Osobola okikola e Madagascar, osobola okikola e Bulgaria, osobola okikola e Cambodia, osobola okikola Cabo Verde, osobola okikola Komaso, osobola okikola e Ethiopia. Ethiopia mwena mukimanyi tesikigone. Osobola okikola e Guinea Bissau, Iran, Kiribati, Pala, ensi zizo Nepal, Namibia, Mauritania, Madagascar, like ensi zizaawo nyingi banaye, waliwo ne Togo, St. Lucia, Somalia, Sierra Leone, Seychelles, Senegal, zino ensi bwe zityo. Banange obwavu bukulumira bwerere. I'm telling you the truth. Beera ne miliyoni zo nga 3 oba 4. Okwate kanyonyi kugambe nti kati ngenda wa. Ate okikube, okitegedde, ogende eri okikube, teweetaaga kuba nti olina abantu b'omanyimu. Nedda mukwano, gwe genda otambule okikube, ojja kikuba. Ayino ogende Nepal, ogende osobola otambula, oba okitegedde n'otambula. Ote kati ekikwewuunyisa nti wofuna travel history n'ogamba nti ngenze mu zino ensi n'ofuna travel history, kyangu nnyo okuba mu zino ensi. Kati ngenda kubalagako ensi Abannayuganda mwenna ze mutafaako, mufa nnyo ku zino Germany, Canada, America, Australia, ebintu bwe bityo, naye nga tewaliwo ensi endala gwe Munnayuganda gye njagala okole ki, ofeeko ennyo. Olunaku lwa leero ze ngenda okukola. Watch this video until the end, kubanga otagiraba ate gi commentinga wansi kiki kyoyagala njogereko. Anything kyoyagala njogereko ki ka wansi. Always I reply the comments. Anyway, katugende maaso. Ne bakugamba countries with visa requirement for Ugandan citizens. Wano bakugamba ki, you need a valid visa to enter the following 149 countries with a Ugandan passport. Tutandise ne Afghanistan, ne tuddako Albania, ne tugenda ku Algeria, ne tugenda ku American Samosa, ne tugenda ku Anogra, Angola, Angularia, Argentina, Armenia, Aruba. Dwabanga kati zino ensi ezimu, ne tugenda mu Australia. Eno mugimanyi zino zonna muleka kati muzimanyi. Ne tugenda ku Australia, ne tugenda ku Austria, ne tugenda ku Azerbaijan, ne tugenda ku Bahrain, yeah. Belarus, ensi nagiwulira wa. Belarus, Belgium, Bermuda, nange ng'ensi nyingi ya Rabbi Mungu. Brazil, nange simanyi na kumanya. Cameroon, Canada yo mugimanyi. Simanyi Cayman Island, omanyi by the way zino ensi abantu tebazigendamu. Naye ng'ate kikwewuunyisa osobola ogisabamu visa munnange immediately ne bazikuwanze. Muna ate nange nkiyize buyizi mbadde nkola research. Anyway, tugende maaso. Chad, Chile, China eyo mugimanyi. Colombia eyo mugimanyi. Republic of Congo, ale Republic of Congo bino ndabika ndala kubanga tetwetaaga visa ffe Bannayuganda okugenda e Congo. Costa Rico, hey, Ivory Coast, Croatia, Cuba, eno ye Cuba ndowooza. Bana ensi nyingi. Denmark, biki bana ensi nyingi so bazimalayo. Ne tubeerako wano eno ne my God, zizo ensi zizo. Morocco, my God, ensi nyingi. Malta, kana kasi by the wabantu waliwo neno gundi gye bayita Marshall Island. Wow, Marshall Island. Musobola ogigenda ku Marshall Island ne mutambula. Waitha ngenda bakulirako ne ku video ya Marshall Island. Lithuania, Libya. Ne Libya twetaaga visa. Japan, Indonesia, Iceland, Hungary, Greenland, Greece,
German, my God, ensi nyingi banange bamikwano. Waliwo waneeno Northern Marina Island. Zino ensi sizimanyi. Gwe wena afunye interest mu zino ensi, grabbing akensi emu. Genda ogambe nti kati ngenda kunoonya visa ya nsi nji grabbing enjigire. Kubanga kangubuulire, ogenda kwesiba mu zino zi Germany, ogenda kwesiba mu Canada, ogenda kwesiba mu Australia, bakume visa. Banange. Mulowooza video eno sigenda gikomya wano kubanga ensi mpitirivu. Waliwo ne Russia yiyo, Serbia yiyo, Slovakia, Slovenia, Solomon Island, wow, South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, St Helena. Zino zonna nsi banange. Nali kuche Uganda nga siziraba banange ya Rabbi Mungu. United States Virgin Island. Wow. It is not America, but it is United States Island. Anyway, Vietnam, Yemen, gwomula Uganda andaba olunaku olwaleero awachinze video until the end mukama kumpero mukisa. Ekirala omuntu yenayina osobola okulondawo ensi kuzina ensi zenkuwadde sizikuwadde za kwejarabya. Naye londako ensi ogiteekeko focus ogambe njagala genda mwene ensi. Ezo ensi ezo oziraba oyinza okuba nga teweetaaga requirements nnyingi nnyo kubanga abantu tebazettanira. Try your luck. That's why nzize waneeno okuwa bino ebintu. Mbagala nnyo mukama abampera omukisa. Commenting ekintu ky'oyagala, sharing eno gundi etambule n'abantu abalala. May God bless you. Ciao, ciao.